Declaration of nominated candidate. I, Muganzi Mark, being returning officer, Mpona Electoral District, pursuant to the Parliamentary Elections Act of 177, declare Kafero Historical Robert, duly nominated as a candidate to contest for election as Member of Parliament on the Chifuma County constituency for the district. Engineer Kafero Sekitoleko munanna Kifuma yagikulemerako emyaka 10 n'enjitereza kakati ate olw'okuba nti ebadde eddiridde ebbanga lino ery'emyaka 5 gye sibaddeeyo nkomyewo njagala okubakakasa nti kati Nakifuma esimbudde tewali asobola kugiyimiriza nate kemaze okwewandiisa byonna bigenda kuba mulaala kubanga abantu bo bakkiriza balabyeko balaba ekintu nga bwe kyonoonese akati bayayaana ani akizza engulu gende Nakifuma olabe enguudo zaayonooneka zonna mpompogoma kyokka ng'omubaka abaddeyo genda olabe wetwakomye ekikondo ky'amasannyalaze Nakifuma y'emu ku rural constituencies zitabadde mu masannyalaze naye nali ntandise okugatambuza natambuzaako amagombolola 2 eryokusatu twalikoma mu makkati gaakomaawo kakati nkomyewo n'abataafuna mbafunira amasannyalaze twali tutandise amazzi aga taapu Nakifuma ekyali ku mazzi ga Naikonto akati twali tutandise obutawuni obusinga obungi nga tubufunidde amazzi aga taapu ebyo nabyo byakomaawo nabalobingira essomero erya secondary kimenyedde seed school wali endwadde mutwe egombolola yali teyina naye olw'okuba kati twatemamu eriyo n'amagombolola agatayina kakati abe Namataba tebalina ddwaliro kubanga Namataba town council mpya beetaaga eddwaliro ekimu ku binkomezzaawo kwe kulaba nga nabo balifuna mikwano gyange abantu be Nakifuma beetaaga services ate omubaka akolagana ne gavumenti yajja okusobola okubafunira services ezo so omubaka agenda okuvumaavuma gavumenti ng'ate gavumenti yeeyina gavumenti yekuŋŋaanya ssente z'omusolo akati ffe tulina kusakira bantu tuleete abantu baganyirwe mu musolo gwabwe oli boddaawo n'owewuddisa nti nze sikolagana na gavumenti ng'ate ekiro ogendayo n'obeera nayo ekyo nakyo si kirungi abantu jangu misana obagambe ngenda kukola ne gavumenti mbasakire ebyammwe abantu bakukkiriza teri atakimanyi nti 2021 guli gwali muyaga ng'era bwe baguyita NUP yajja nejjanga omuyaga ng'abantu bali excited tebamanyi na kye balonda oyo waffe tebaamuwa kalulu naye baawambuleera akati bagenza okumanya ani ali emabega wambuleera baagobye mugobe kyova olaba nti noono gwe baleese abantu bwe banaamutegeera tebajja muwa ate ono bagenda mutegeera n'akalulu tekannatuuka kubanga tugenda kubabuulira n'olw'ensonga eyo NUP tekyasobola kuwangula ssaza Nakifuma naddala nga nze nkomyeyo ng'owenaaremu ekyo ky'obukakafu weebuli ate ngenda kirabako ng'akalulu kawedde